No, I have said he will speak. The details is what you will see tomorrow. Okusooka twagala okutegeeza eggwanga ennaku z'omwezi nga 6 ekibiina kya PFF nga 5 ogw'omukaaga mu butongole kyatongozebwa Electoral Commission. Omulimu ogwo twagutandika mu gwa 8 omwaka oguwedde. Komiti ekulirwa Wafula Ogutu ye yakwasibwa omulimu gw'okuwandiisa ekibiina kino. Naye bukyanga kiwandiisibwa, abaakiwandiisa ne bateeka emikono ku kiwandiiko ku application tebasisinkanangako. Nawe babiwulira buwulizi mawulire PFF bagiregistered in certificate bagirabanga. So olunaku lw'enkya omulimu ogusooka ye Honorable Wafula Ogutu okuyitira mu abo abaawandiisa ekibiina akawonvu n'akagabutyabo byatambula. Wafula bw'anaaba amaze tujja kubayo n'okwogera okulala okuva mu bantu ab'ebibiina by'obufuzi be tuyise be tukolagana nabo abava mu civil society. Ate omukolo gwa kufundikirwa ne keynote speech. Dr. Besigye yajja okufundikira omukolo guno era ye mwogezi omukulu olunaku lw'enkya. Bwe tunaaba tumaliriza mu butongole okutongoza ekibiina kya PFF kubanga olunaku lw'enkya era Wafula bamemba ajja kubasomera lisiti yaabo abakulembeze abanaakulembera PFF mu kiseera ekigere. Abo bwe bagenda okukola enteekateeka ezitutwala mu kalulu akaddako n'okutambula eggwanga kubanga tuteekateeka bwe tunaaba tumaliriza okulonki wano tugenda kutambula mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga tubeerayo ne meeting z'abakulembeze naye n'okwogerako eri abantu public rallies. So ebyo bye biriwo olunaku lw'enkya tulwesunganyira twagala kusaba bannayuganda batwegatteko bana batasobodde kujja wano tujja bakolera enteekateeka basobole okutuwuliriza yonna gye banaabeera bali. Abakulembeze balondeddwa through consultation kubanga ekiruubirirwa kyaffe kyali kyakulonda okuva ku kyalo okutuukira ddala wano. Naye ekibiina kyagenda okuwandiisibwa ng'ate okulonda kwa Uganda kugenda mu maaso. Twawandiikibwa baatuwa certificate olunaku lwali lwakuna nga 5 naye ng'okulonda okwa special interest group kwatandise ku Lwakubiri. So twagenza okuwandiisibwa ng'okulonda kwa Uganda kugenda mu maaso. Tetusobola kutambuza kulonda kwa mirundi ebiri. So kati nga bwe twasaba abantu akakaaga abawaayo emikono okuwandiisa PFF bennyini baateekawo akakiiko ake-12 akakulembera Wafula. Mu ngeri y'emu gye baayitamu okuteekawo akakiiko ako gye twayiseemu okufuna obukulembeze obuli interim bwe tujja okubanjulira enkya era baddembe ogamba nti gwe mulonze ku ekyo tumugyewo tumuteeke ku kino. Bwe tunaaba tumaliriza ekyo tugenda kuteeka puroguraamu y'okulonda ejja okubaawo nga okulonda okwa national elections kuwedde tusobole okuyitamu nga tetuli mu byadduka. So yensonga lwaki tulina bukulembeze bulondeddwa kuva ku byalo okuggyako obwo obwetaba mu kuwandiisa ekibiina. Dr. Besigye olunaku lw'enkya wakwogerako eri eggwanga wakwogerako eri badelegates ba PFF ng'asinziira eruzira mu kkomera Museveni ne mutabani we gye bamusibidde okumala emyezi 7. Enteekateeka zonna zimaze okukolebwa era abantu balinde ndowooza kyekijja okubeera nga kyekisoose mu byafaayo bya Uganda okufuna omukulembeze ng'ali luzira naye ng'ate ayogera n'abali ebweru era nga babuulira ebyokukola. Twesunze nnyo speech ya Besigye era abantu bagyesunge bajja kumuwulira ayongere ate okubalambika bye bateekwa okukola okwenunula buli omu waali. Dr. Besigye yakamala mu kkomera Dr. Besigye has so far now spent 7 months even against the constitution in Ruzira. But he has been following. We brief him. I have been regularly and many other leaders have regularly been visiting him. So he's well briefed, even more briefed than people who are outside the prison. So he has prepared his speech to the country and to the PFF delegates, which speech we are looking forward to listen to tomorrow. Thank you very much.